yabeeranga mu byabufuzi naye nga bwakusinkana ng'akunnyonnyola kkanisa gye yava ng'abeeranga ne buli bavubuka gomanyi kyaki gye yava nakuwa histori wa kyaki nakuwa n'amagezi ebigambo by'omulenzi era wabadde byakamu because abadde very bold abadde very agakitambiridde bold omuntu atatya kintu kyonna ng'akyogeranga mu kiri n'oyigamu so he didn't fear to face anything so nze ndowooza obuvumo ng'empologoma tatya aye tatiitiira tamali egenda kumisinga muntu kikaki ndowooza tamali asobola okukwata naffe abatali nnyo nnyo mu byabufuzi n'akuyamba okutegeeramu oba okitegeera obisunsula amagezi naawe n'ofunamu idea nze ndowooza okuva isima tamale ani awo muzaata waliwo gurupu efiiriddwa katolubwama nze ndowooza uganda efiiriddwa nnyo abasajja ab'amaanyi ennyo kizibu nnyo okuzaawo tamale era uganda ejja kuwuba everyone will miss tamale oba oli wa wansi oba oli waggulu mu ofiisi tamale abadde musomesawo fenna twali tulina okumutwalira school fees very wise era nga baba ayogera alina ebintu byabadde olumu ngaayogera n'owulira nga ekyo tekyatuse ngaowulira nakyo yagala ebyo byeyagamba ngaowulira ng'oyagala nakyo akikola eki akyatule so abadde musomesa waffe fenna zinga omuntu bwenasemba musinkana yampa amagezi mangi nnyo byekkanisa yampa histori y'ekkanisa nampa n'okuwabula so uganda ejja kumisinga uganda ejja kuwuba Musumba of course n'abatulaba kusanyuka TV mukadde kano njagala obeeko ekigambo ky'osobola okuba okugamba abantu kuba bulina okubagumya wamu ne famire kisooka mbasabira okufiirwa tekumanyirikika okufiirwa oba n'obusaale busatu obukuyitamu oliwo akasaale akasooka keko nga babisa omutima bikusigala gukuba nabakuyamba ekyokubiri akokubiri keeko nga bamuteeka mu ntaana kama abagumi akokusatu keeko nga buli omwezi yewaka kwanze nafiirwa nnyo nsabira famire yonna tugirabye muganda wange tamale junior mulabye netusabako katono nemugumya katonda ayongere okubagumya era bannayuganda ffenna tujja kumisinga nnyo tamale bakasuku kubanga bwe tubadde tumulabire ennyo tusabye katonda abagumye abagumize eddala n'abafiiriddwa bonna mu uganda tuyenze nnyo tweyanzege Musumba katukwerekereze sigate kuba abalitaba live Yes, fought a good fight. Era aliselegase ennungi abaana abalekedde foundation linnya tamale mulungi tegisobola kumala ijja kutuliivoona so that's one big message to us. So we are here celebrating his life. Yes. He was an artist. He was an edutainer. Kwegamba osomesa through entertainment. His entertainment might not be nti yali agenda ku stage, but then at the same time, that hilarious part, ebisanyusa byatekangamu galina message gyawaayo, was also an artistic way of presentation to sending a message eri abantu. So nange mulabanga an artist mu field yaffe. And at the same time, because I met him once, nangamba nti omanyi, I call a spade a spade. So he was a straightforward man. Tajja kudde eno neno tajja spade tajja kuyita spoon oba hill agiyite mountain. No, ajja kubulya nti kino kiri bwe kitambutse. Okufa kwe kwakusanze okufa kwe nabadde ndi ku TV nga Sanyuka TV kwe nabadde, then nemyoka mu tekawo ka break breaking news and that is when sawa ndowooza nga nnyataana ekinkuba nnyo
kikumanyi banga namuwulirako nti mulwadde naye ndowooza nti era tujja kukiyita mu buyisi bwe tutyo naye kyankubye banga abadde atu entertaininga. He's one person who has been very entertaining and so on. So bwekito bwe nakifunye nekinkuba neŋŋamba nti no nannuma ng'omuntu nannuma okuba nti avudde mu nsi naye netubeera very happy nti fighting is a happy man atuukiriza era eggungu ebiruubirirwa bye kusomesa abantu and given the people who have come abazze okubeerawo kiraga bulazi nti this is a man who has fought a good fight. Moments ki zojjukira ez'omubulamu bwe eggwe naye nga mulimu embi olunaku lwasa okumulaba? No, the moment yasooka yanjagala nnyo yaŋŋamba nti musajja gunzanyira oli wakabi yalina engeri gyekyogeramu awo. That was the first time twali ku mbaga. Second time that is when yaga nti omanyi njagala ng'omuba muzannya spade, call it a spade. Tomuyita eno ku mabbali beera straightforward. That was another moment when I'm meeting. Yes. So naye once in a while tubadde to meeting at a distance and so on. But naye nga following mu gundi zonna programs zakola and I used to enjoy and ngero jamu message kijagezaako bringing forward always wegezanga kukola ki putting forward kitalo nnyo abasanyuka naye mwebale nnyo bambi nammwe mukavalinze message yange gyenjagala okugamba bannayuganda nti omukulu Tamale Mirundi omulimu gw'abadde akola gubadde gwa lulimi oba gwa omumwa guseerera omumwa gusolobeza oba omumwa gwerabira obwongo ne gwogera ekirala. Bwe tuba tugenda kujajinga Tamale Mirundi ku lw'ebigambo byayogedde tujajinga content gwalese. Mbadde nsaba kubagamba nti yenna gwe yanyiiza oba gwe yasobya ffenna tuli bantu batonda mu ttaka ekitegeeza tulumira. Mbadde nsaba ku lwa Tamale Mirundi ne ku lwa gavumenti buli yenna gwe yasobya abeere nga amusonyiwa. Ensonga endala gye njagala okubagamba nti tufunyeyo bannaffe babayita bamajangwa abasobola n'okwogera ebigambo ebikankana ku mufu naye kibi nnyo nti ffenna tuli mirambo egitambula. Tamale Mirundi atusoose buki omuntu yenna omukkiriza kikwatagana mu Bayibuli, Kuraani n'ebitabo byonna ebirala nti omuntu yenna ng'amaze emirimu gye egisembayo entanda gy'aba nayo yakumusaasira byamusobako era Mukama Katonda amulamuza ekisa. So ku lw'ensonga eyo njagala bannayuganda ffenna tubeere nga tujjukira legasi ya Tamale Mirundi, tusaasire nnyo famire yatukwatagane nabo ku lwa Katonda n'ensi yaabwe.